Leero mbanyumizeeyo akagero kamu bubiri oba busatu naye yonna analaba akatambi kano gye kaggweera ojja kubaako ky'oyigamu ekyenjawulo. Mu kaseera nga waliwo dynasty emu baagiyitanga Han dynasty eno yali mu ggwanga essaawa zino gye tuyinza okuyita China. Dynasty eno yatuuka ekiseera ng'eseebengerera ka empero ono oyinza omuyita Cao oba Sao ng'amaze okuwamba bulungi dynasty eno ng'agyeddiza ng'era ye mukulembeze waayo, naye nga yayina abamuvuganya bo baali bawerako. Empera Sao ono mu kyasa ekisooka oba ekyasa ekyokubiri nga kitandiikiriza mu myaka egyasooka yatuuka ekiseera nga ayagala kweggyirako ddala abo bonna abaali bamuvuganya. Ebiseera by'edda amawanga gaabeeranga n'ebifo nga biringa ebibira ensangi zino bye tuyina, era bino byabeeranga by'amaanyi kuba baabirimirangamu emmere ate byabeeranga bya nkizo nnyo. Eggwanga lino lye tuyinza okuyita essaawa zino erya China lyabeerangamu abalimi bangi. Empero ono yayiiya amagezi n'alaba nga ekyenjawulo ky'ayinza okukola kwe kukendeeza ku bungi bw'emmere. Engeri gye kiri nti yali ayagala okuwamba ebifo bino abyeddize era nga byali bya nkizo. Yayina omuzannyo gwe yayiiya n'abeeranga ayagala emmere eyingira ebibuga ebyenjawulo, nti emmere eno ebeere ng'esalibwako, so abeere nga yayina ettundutundu eddene ery'emmere eno eyinza okuliibwa abantu bonna mu ggwanga. Yategeeza minisita we nti akole ky'asobola kyonna okubanga ayimiriza ku ngeri emmere gy'eyingiramu ekibuga basobole okuba nga bagiterekera esigadde amajeege. Olw'ensonga ye mu mbala ye kye yali abaze nti akaseera nga emmere eno eyingidde ebibuga yali ayagala awambe ebibuga bino asobole okuziŋŋamya abo bonna abaali basappulayinganga emmere eno. So emmere eno abeere ng'agiterekera amajeege gasobole okuba nga gamulwanira entalo. Naye ebyembi byali nti omuzannyo guno yagubala bubi, era akaseera bwe kaatuuka nga yali alindanga emmere eno ejje mu bibuga bino yatuuka ate abasirikale be bennyini emmere neebanga ebaweddeko. Ebiseera Cao bwe yafugira dynasty eno yayinanga b'oyinza okuyita bakalirugambo lwe abaamuwanga olugambo olufa mu kibuga oba buli katundu oba buli kanyomero ak'eggwanga lye yafuganga lino erya empire eno eya Han. So bakalirugambo ba Cao baamutegeeza akaseera ako nti oli eno ofuga naye by'otamanyi kiri nti abantu bali eri beemulugunya nti ebiseera bino tebakyalina mmere ate basuubira nti emmere yonna wandibanga ggwe ogiterese ng'oyagala gyeriira bo basobole okufa enjala. Cao ekituufu emmere eno yali agikwese kuba yali alina ebigendererwa bye nga kijja muyamba okufugirako abantu. Cao kye yakola yayita minisita ono atwala eby'emmere n'amutegeeza nti nina kyenjagala ompole. Wulira wano wewali ekinyusi ky'olugero luno. Cao bwe yayita minisita ono yamugamba nina kyenjagala nga bw'onaayita omuntu nti njagala ompe looni. Cao yayita minisita n'amugamba amuwe looni naye nga looni gy'amuwa yaki yamugamba njagala ompe looni naye ng'ompa looni ya mutwegu. Minisita ono eyali akulira ebyobulimi yagamba Cao nti kituufu olina ky'oyagala nkuwe looni naye siina kyenkoze. Cao yamugamba nkimanyi tolina kyekoze naye kinkolere kuba kijja kutereeza kyenjagala. Cao yagamba omwami ono nti kyenjagala okole kiri kimu, saagala olaajane, saagala obeere munakuwavu. Ky'oba teweeraliikirira kiri ekintu kimu nti gwe bw'onaavaawo ng'ofudde ab'eŋŋanda zo ne famire yo yonna ngenda balabirira mu kaseera konna ke banaasigala nga balamu. So minisita ono yatuuka akaseera n'alaba nga ekyokuba nga famire ye egenda kulabirirwa yakkiriza ekiteeso kya Cao era kwolwo olunaku lwennyini yaggyibwako omutwe ne guteekebwa ku muti waggulu kumpi n'ekibuga. Abasirikale bano bonna we baagulabira era tebaddamu kwekalakaasa wadde okwekyanga n'okwogera ku bintu by'emmere. Abamu abaalaba ekikolwa Cao kino kye yakola naye nga tebalina kyakukola baasiriikirira. Emboozi eno eya Cao ngibaleetedde ne minisita we nga njagala nina ekintu kye njagala mbatunuzeemu naddala ggwe omulabi w'akatambi kano.
waliwo ekintu oba ebintu ennaku zino abantu byetutunulira byetutategeera bulungi mu nsi. Njagala kozesa ekigambo kye bayita scapegoat mu Lungereza. Kisobola okuba omuntu oba ensolo oba ekintu kyonna omuntu kyasobola okwekwasa okweggyako omusango. Tolowooza nti kivudde kaseera kano. Osobola okirabira ddala mu kitabo kyaffe ekitukuvu ekiyitibwa Bayibuli. Ebiseera by'abaami Abayisirayiri. Ebiseera osoma mu kitabo kya Leviticus essula 16. Ebiseera ebyo nga Aron akyatwala Abayisirayiri bano. Bw'osoma amateeka gano ge baakozesanga okubanga baggyibwako ekibi oba ebibi ebyabaliko, ogatta na Aron yennyini, olaba nga baasaddaakanga embuzi ne basaddaakanga n'ente. Omuntu yenna atwalibwanga scapegoat alina okuba nga talina musango, ng'era bw'olaba mu kitabo ekitukuvu ekyogerebwa nti baakozesanga embuzi oba ente zino. Abazza emisango gino oba ebibi bino bibeere nga bibaggyibwako, babeere nga batukuzibwa. Bwe nkuzzaayo mu biseera by'abasajja Abagereeki oba b'oyinza okuyita ba Athenians, baabeeranga n'ebiseera bwe baabeeranga tebalina mmere oba kyakulya, ne babeera n'ebintu nga bw'olaba enkuba eyatonnya ennyo oba amataba, oba ne babeera ne climates embi ze baabeeranga nazo, naddala mu biseera by'enjala. Ebiseera ebyo abaami bano baaterekangawo abantu be bayinza okugamba be baayitanga abatali ba mugaso. Abantu bano abatali ba mugaso baabasaddaakanga mu biseera bwe baabeeranga n'embeera embi, naddala mu biseera eby'enjala, kuba bo baali bakkiriza nti bakatonda baabwe ebiseera ebyo baalinga banyiize, naye nga kubanga banyigulukuka baayinanga okusaddaakanga abantu bano ne basobole okuba nga batukuza ensi yaabwe, babeere nga bafuna emmere. Bw'olaba Adamu bwe yasangibwa nga alidde ekibala ekyali kimugaaniddwa Mukama Katonda, olaba nga yaleetawo ky'oyinza okuyita scapegoats gye nkugambye nti yeekwasa Eva. Wabula ne Eva naye yalaga nti ava mu kintu kino ate n'awaayiriza omusota. Mu kino wadde nga Katonda emboozi zaabwe zonna ze baali bannyonnyola nga buli omu awaayiriza munne, yazigaana era bonna n'ababonereza kyenkanyi, ng'osinziira ku mboozi zino ze nkuwadde oba obugero buno okuli TS'AO, Athenians n'Abayisirayiri ne Adamu ne Eva. Simanyi oba mwali mulabyeko ensolo gye bayita maaya. Maaya eyina omuze nti singa eba teyagala ogirabe, eyina omuze ogukwata omutwe gwayo n'egubikka mu nfuufu, n'erowooza nti ebaera yeekwese. Abantu abasinga mu nsi eno bw'otegendereza bajja kufula scapegoat olw'ensonga gwe oba olowooza nti oyina ky'obakolera eky'amaanyi, kumbe mudda bo be bakufunamu ate nga gwe balinga abakusaddaaseeyo olw'ebibi byabwe bwe bakoze bibeere ku ggwe. Mubeere bulungi bantu bange, kansubire ntegerekese era olina ky'oyize mu ngero zino. Tunasinkana omulundi omulala.